Chikoma enfundane chikulu abantu ndoza kibabobbi emitwe kigamba nti embizzi ezasindikibwa mu mizimu zagwa mu nnyanja kati eziriwo nazo mbi tezigwana kuliibwa anti ziri embizzi asuulibwamu zikomyewo musumba okigambo mbizzi kifuse. Yes simanyi naye ndowooza kubanga abantu bagala ndoza bakinyonyoke okusinziira ku lunyiriri naye sooka olusome Matayo 8:30 asomale okulaba then kati tugaziye 3 agambye bw'atyo dayimooni nezimwegayirira nga zigamba nti bw'onootugoba tusindike mu kisibo ky'embizzi. 3. Yes. Kaakati olunyiriri olwo lw'osomye n'obutali bulongoofu bwa mbizzi zo zennyini tezirinawo zikwataganira kubanga ekyo ky'osomye Yesu agoba mizimu. Setaani n'amuwa option. Setaani gwagoba. Yes, gwagoba n'amuwa option. N'amaga. Omusajja tannamuzikiriza. Yes. Setaani n'anoonya wa waayinza okusaba bamuteeke ne batagaana. Okay. Kubanga wano we yali tamwagala. Yali atudde n'akimanya nti awo wentudde Katonda tanjagalawo. Katonda yafunirawo. Naye n'amaga n'alaba embizzi. N'amanya nti ezo z'omwezo bwe naasaba tazirinaako nsonga. Ezo tazirinaako pulaani. Omanyi lwaki Setaani yasaba mbizzi? Omanyi lwaki Yesu teyalwa kumusindika yazikiriza? Nze ndowooza wateekwa kubanga waliwo n'emudigaawo. Kaakati kifaananako bonna nga bagabula emmere. Wabaawo gye batalidde. Kawunga kana kasigaddemu nga kagaze nze ke baba bampa kati ngera nawe okimanyi bulungi nnyo nti eno omwana agenda kuwa bigaze nga bw'onaagenda oba noza emiyembe ne bajjawo ebirungi gyonna ne gigenda ne balekawo gye balumyerumyeko nange ebiyembeyembe biri bibalumyerumyeko ze babimbe ebirye ngero gyedateno bagenda kugampa birya. Setaani lwaki asonga mu mbizzi? Setaani akimanyi bulungi nti embizzi teriibwa era si nnongoofu. Bano kye baali bakola Abagereseene okulunda embizzi kyo kyennyini kyali kyabujeemu kubanga embizzi okuviira ddala ku lubereberye yatondebwa nga si nnongoofu. Musumba olina kw'oyogedde. Baali bakola kyabujeemu okulunda embizzi. Abagereseene kye baali bakola nga bazirunda zibeera ennyama eri abantu abalala baali bakola kyabujeemu. Omulabi wange ennondo zaawo teweetegerezeho naddala ng'ozirunda. Baali bakola kyabujeemu. Kati Setaani olw'okuba ekyo yali akimanyi nti obusungu bwa Katonda tebuli munze kubeera mu musajja ono kyokka naye buli ne ku Bagereseene okulunda embizzi. Kyava mugamba naye waategedde eze embizzi zigira zomanyi tozirinaako newankubadde emboozi si mpangwa naye wakati wa Setaani ne Yesu waliwo discussion eripi naye kati ze embizzi nteeko omunaawe waaki gwegala kugira mu budde bwange tebunnatuuka kubanga ekyo yali akimanyi nti okulunda embizzi okuzirya it is against God. Yensonga lwaki olwasaba bw'ati bantwale mu mbizzi Yesu teyalwa. Naziraga. Yesu yali tayinza kuzikiriza maali y'Abagereseene. Emirundi giri ebiri gyokka. Yesu lwe yazikiriza eby'obugagga by'abantu. Bwe yabisanga mu yeekaalu ne lwe yasanga embizzi mu Bagereseene. Batadde ebyomuzizo mu yeekaalu ye. Okay. Mu yeekaalu yabizikiriza kubanga ebyo batundira mu watukuvu. Bagereseene embizzi n'azizikiriza kubanga balunda okulya ebitali birongo. Yes.
naye awalala wonna Yesu yamatulanga bwe yagendanga mu bavubi ebinyonyi ebiyongera, bwe yagenda bakola emigaati gyeyongera, bwe yagenda ngeri abafudde nga baddiza obulamu. Yesu yali tasobola kuzikiriza maali y'Abageresene, naye ekyamudumisaamu Setaani kubanga Abageresene kye baali bakola kyali kiwanagana n'ekigambo kya Katonda okuva ku lubiri. Kati mu bufunze kati awutunyumidde ekyaliwo kyekyo. Setaani okutinga ffe mbizzi, ne Yesu n'ayangu zimusindikamu kubanga Setaani yamanya nti wasabira embizzi bateekwa mutumayo. Lwaki? Kubanga Yesu talina kyazeetaaza. Okujjako singa embizzi yali nsolo ya mu nsiko nga zeeriira byazo yandimusonyiye, naye zino zibalunda obulungi, ezo Kristo tazeetaagira ddala. Era obeera ebane ng'olunda embizzi, ng'ozirunda ensi ezirye, kyokola kiwanagana n'enteekateeka. Ne bw'aba tagirya musonga n'ogirundira abalala. Kaakati embizzi oli agambe nti ziri bazisindikamu emizimu. Embizzi tezaafuuka nnongoofu kubanga nsindikemu emizimu. Ensonga egaana okuliisa embizzi oba okumanya okuzirya si nsonga ya mizimu, ensonga yava dda kuva Katonda kutonda. Bikkulako obutali bulongoofu bwazo. Abaleevi 7 mpaka 8 kija tusomako wano, twagala tulabe lwaki Katonda yagaana embizzi okuzirya. Yazigaana kuzirya kubanga zirimu emizimu oba eyo ansa bwe tugifuna kiba kisolovinga ekizibu ky'amatayi. Baleevi 7 agamba ati Baleevi 11 Lwa7. 11 agambye nti n'embizzi kubanga eyawula ekinuulo era erina ekigere ekyaseemu naye tezza bwenkulumu, eyo si nnongoofu gye muli. Eyawula ekinuulo naye tezza bwenkulumu gye muli. Kakati embizzi za leero ezirina bintu ebyo, waliyo embizzi ez'obwenkulumu era teriiyo. Emizimu weekwasa gyali ensonga era tekyusanga na mu kifaananyi kyayo. Ensonga eyaganisa embizzi okuliibwa si kubanga nti Yesu agenda zisindikamu emizimu. Ensonga eyaganisa embizzi okuliibwa si nnongoofu kubanga si nnongoofu olwa features ez'obutonde. Kati okujja nga tulinayo embizzi endala ezizza obwenkulu, nga tulinayo embizzi endala ng'obubonero obwo zo tezibulina. Eba esizinga okubeera embizzi eba tekyali mbizzi. Era bw'osalayo embizzi ng'obubonero obwo tebulina kati tekyali mbizzi, kati ekyo kirala either mbuzi, nte oba ndiga. Therefore eky'emizimu okugisindika mu mbizzi si kye kizifuula ennongoofu oba ezitali. Embizzi si nnongoofu kubanga zirina obubonero obw'obutonde obulaga nti tezigwanira kuliibwa. Ekyokubiri, ebyo ebigambo byogerwa mu lubereberye eri olw'ensi Katonda gy'ateekera. Nga ne Yesu tannaba kujja kutandika kugoba mizimu kuyingira mu mbizzi. Olaba ensonga eri. Kaakati Yesu yagenda okujja whether embizzi zirimu emizimu oba tezirimu mizimu, Yesu yagenda okuzituukako ng'olwedde ye yennyini yagamba dda teziriibwa. Kaakati eby'emizimu okuyingiramu n'obutayingiramu tebirina kakwate na butali bulongoofu bwa mbizzi. Zo si nnongoofu whether mulimu emizimu oba temuli. Era ensonga lwaki Yesu yayanguwa okusindikamu emizimu lwa nsonga emu, kubanga akimanyidde ddala talagira nko bantu kuzirunda kuzirya. Kyakuja zisindikamu ki emizimu eyo. Kati ensonga eri nti lwaki Katonda tayagala tukozese byakulya nga mbizzi. Lwaki emizimu mumufuuse ekirala? Embizzi yabakola ki? Anti nabo bafuuse ekirala. Embizzi lwaki bagyagala nnyo? Naye mu kitabo ky'Abaleevi essula ya 2:2 tusomere lwaki Katonda atusaba tuleme kulya bitali birongoofu. Lwaki yagamba ati 2:25 kyemunaavanga mwawula ensolo ennongoofu n'eteri nnongoofu, n'ennyonyi eteri nnongoofu n'ennongoofu, so ne mufuulanga emmere so temufuulanga mmeeme zammwe za mizizo olw'ensolo oba olw'ennyonyi
oba olw'ekintu kyonna ekyekulula ku nsi bye nayawula gye muli obutaba birongoofu. 26 era munaabanga batukuvu gye ndi kubanga nze ndi Mukama, nze Mukama ndi mutukuvu era nabaawula mu mawanga mubeere bange. Ebirongoofu n'ebitali birina connection n'okwawulibwako kubeera abatukuvu. Omuntu yenna alaba ebigambo bino ekyo kakimanyi. There is a connection w'ebirongoofu n'ebitali n'okuyitibwa kwaffe. Mukama agambye muli batukuvu nabaawula ne mufuuka bange, tewabaawo eyo nnonoonesa olw'ensolo yes n'ebinyonyi. Kati embizzi bw'aba nga yajumugiramu nti si nnongoofu n'akwawula obeere owuwe ate biza kusigala akodagala. Mu Bayibuli mulimu omusajja gwe bayita Balamu. Balamu lwaki mumuleese nnenyiriza ebigendako mu maaso. Balamu yali nnabbi wa Katonda era nga muweereza wa Katonda nga n'okunyumya banyumya. Yes, ne Katonda. Kyewuunyisa. Abayisirayiri ne bawangula amawanga mangi agaali ag'amaanyi. Kabaka wa Mowaabu Balaki n'awulira ng'Abayisirayiri batambula nga boona abeera e Masaka emanya e Kampala naye n'owulira nti bali Masaka bajja. Balaki n'amanya abasajja bano bwe bajja ne batuukawa sigenda kusobola kubalwanyisa. Teri maanyi wansi wa njuba agayinza okubayimiriza. Naye olw'okuba Katonda waabwe ye nannyini maanyi gali agabakozesa ebyo, sobola omumanipuletinga ate n'afuuka amaanyi ge gamu. Ani amanipuletinga tuleke naye okay nga bw'onootuma Katonda wo gwe n'omutuma kukolera ebibyo. Waliwo lubaale atereeza ne lubaale akyankalanya. Kati Balaki yalowooza Katonda alina double standard. Abeera eno n'acunya ate n'abeera eno n'awonya. Ye nga bw'alowooza kati nsobola okuddira Katonda ono abadde abayamba ate n'afuuka omulabe waabwe. Naye ani amanyi okwogera naye kyekikuze. Who is going to talk to that God? N'ajjukira mangu nti Balamu waani oyo. Balamu asiba ne Katonda kati muyite omwe obugagga omwe biki byonna. Kasita ayogera naye n'amugamba bakupe ne Katonda abakulu. Ekikonda n'akimanya. Katonda bana kujja wa Balamu nnabbi. Balamu ali awo ng'abasajja bazze bamugamba Balaki kyakuyita. Mukama teyalonzalonza n'amugamba togezaako n'ogenda n'abasajja kubanga kibateekateeka okukola kigaye. Teri muntu akolimira ggwanga lyabwe ng'amaze okuliwunyisa. Mukama n'alowooza nti ayogedde. Balamu era n'agamba mpulidde. N'abasajja n'abagamba muddeeyo Mukama nange ekizooke. Abasajja bwe baddayo ne basitula delegation ebyo n'ebyobugagga ne babyongeramu ku luno. Bagenda okuleeta proposal mu maaso ga Balamu eno nnenemu. Eno nga nnenemu. Balamu agenda okugyetegereza ng'erimu n'ekitundu ku bwakabaka. Wow. Balamu n'abagamba ng'olw'ebyo byani ebiriwa ebyo Balamu byatunuulira agenda byo Katonda amutuma. Ekyewuunyisa kiri kimu bya Katonda era Balaki amusuubiza ate bitalina byekwata amazima. Balamu bw'amala okutunulira ka proposal nga kazitowa agamba abasajja baabagoba dda naye nkoze ntya kyava bagamba musule wano kale nzireyo. Oli ekigambo nzireyo mbuuze Katonda eyagaana luli. Katonda eyagaana luli tomanya ayinza okwekyusa luno kamubuuze ka proposal kano kagendere mugira musooke mwebake. Katonda abaali awo nga Balamu akomyewo. Kati n'abasajja ati naawe era abasajja ati naawe era abasajja kakati kati nabalira kwegayirira babale. Mukama n'amugamba kale kikyengezaako tegeeza waliyo abantu abafaanana nga Balamu
Katonda yayogera mu Bayibuli embizzi si nnungu ekyo n'akimala mulagaano omukadde n'akiddamu ne mumpya tetwetaagayo mululawulike oba embizzi nnungu okuba teziri ekyo yakimala nga bwe yagamba Balamu togenda nabo Balamu n'akomawo kalimu abantu abakomawo kale ne Mukama abantu bagaana embizzi naye mundagaano entyo abano tulinga abalaba kale zino zaalimu emizimu naye ate zino teziriimu tulabanga emizimu wano taano badde ogamba otya nga Balamu bwe yali waliyo abantu nga ebigambo bino waliyo abantu abakomawo nga Mukama amaze okwogera Mukama agambe omukazi wasa atya omu nonga naye ate Katonda ngo watonda abangi naawe ate Bayibuli wano eringa egamba nti Ibulayimu ate yawasa babiri Mukama naawe egamba Katonda ayogedde naye olw'omulugube n'obuluvu n'okweyagaliza kw'abantu batandise okunonaanona obunyiririnyiri obutalina na connection na byakulya paka bali embizzi manyi Mukama kyabagamba nga bwe yagamba Balamu olw'abatadde genda naye Balamu bwe yasimbula okugenda olugendo yalumala paka ng'ate twagala okutegeeza abantu abali eyo abalowooza nti Katonda akyukakyuka abalowooza nti yagaana embizzi naye ate oluvannyuma neyeekuba mu kifuba yagaana naye ate bambi beewoomera ndooza mumpya wano kanjikkirize kambasomere enyiriri zino olusooka Malaki 3:6 Malaki 3:6 lusomere abalowooza nti Katonda akyukakyuka Malaki 3:6 agamba bw'ati kubanga nze Mukama sijjulukuka mmwe batabani ba Yakobo kyemuva mulema okumalibwawo Katonda tayinza kubanga yalaba embizzi nga si nnungu ate ne wayitawo emyaka 10 ate n'alabanga ntuufu oyoyiza omusinzi saasira nnyo abantu abali abalowooza nti Katonda mu ndagaano enkadde yayogera ekintu mumpya nakituusa mbutubisabira saasira nnyo omuntu asinza Katonda eyekyusa bwe kimala Katonda asobola okukyusa mu byeyogera n'ayogera ebirala ne Yesu aliko duku kitegezaako ga kyeralingereza manyola Third Testament Bayibuli yogira bajyokudde bwe kimala Katonda akyusa mu byayogera binafuna endagaano ey'okuza saasira nnyo omuntu ali mu ddiini neza naye ng'asinza Katonda eyayogera ebintu mu ndagaano enkadde ate mupya n'abikyusa oyo Katonda ki nze sisobola musinza kati awo nange mba ntandika okweraliikira mba mweraliikire osinza nti Katonda akyukakyuka kitegeeza n'olunaku lujja kukyala n'obulokozi bwali bufu akyuke webale nnyo kateja kati kati namwe mwatame kati nkyusizzaamu ati nkyusizzaamu mbivuddemu omusinza otya agambye nze Katonda sidduka wulira Yesu bw'ayogera Ebbulaniya 13:8 watusembyayo na 13:8 Ebbulaniya awanyweza nsonga ki wulira Ebbulaniya 13:8 ayogera agamba nti olw'omunaana Yesu Kristo jjo ne leero ababumu n'okutuusa emirembe n'emirembe yesterday today and the future y'omu amina sisobola kusinza Yesu eyatonda embizzi n'agamba teriiko mu lubiribiri ate najja ku nsi ate ye n'agikkiriza obanga Yesu gw'osinza obanga Yesu yatonda obanga Yesu gw'osinza mu ndagaano enkadde yagamba embizzi teri mupya najja n'agamba nti ate egikkiriza oyosinza yosi yewakali bw'oba mu
muzikiriza yonna yoga nti abiri byali byankadde kati byampya oddukana emisigo ate oba ozaawudde oli mu bulimba so nga ate mu continuation ya ginnayo kubanga endagaano empya nyweza byandagaano yes actually ebifuula ebituukirira yes kale ate tukkiriza biki ebifu therefore obola abantu bonna bakira bayiko nemukoyisa kabbala eyatunulira ebintu n'asalawo ayogeze katonda gy'atayogedde mukama n'amugamba kalekeefu baliyo abantu abali abawulira obulungi eddoboozi lyakaeryalo naye olw'obuluvu n'omulugube yerimu bizinesi zaabwe ebawoomera ekola sente nebanoonya obunyiriri mu ndagaano empya byonna agambye wano nebakunenya lwa byakulya kati ate wanalinga agamba zirimu emizimu kati ate wanali ne bapalapalanya mukama agenda bagambye okuzikira saba mukama tumutwalire ekigambo era tutambulire mukauki akulire musalire n'embirembe yo bigambo bikulu ebyo musonga kubanga bannaye omuntu gwe bw'olowooza nti onooyogeza katonda kyoyagala okuwulira ate obeera omufudde nga olaba takyali katonda kibanga ekintu gwe kyokola n'ogamba nti kati kankulagire ondagire nkole nze byenjagala mukama bwatesibwali kale mukama atusaasire omwagalwa gwabadde akirowooza ekibuuzo kino kikomyewo emirundi n'emirundi naye twagala kugamba nti katonda tagenda kujjulula kigambo kino bwe yakigamba nti kikyamu bwe kigenda okusigala nga kikyamu emirembe n'emiringi era bw'agamba nti kyekituufu ekigwalidde okukola ne bw'olikola otya kisigala ekyo nga kyekituufu kyekirina okukolebwa kale mukama atusaasira abooluganda tuddukire mu butuufu ne mu mazima ga katonda twefunire emmeeme zaffe emirembe